Nagamba atutya. Nagamba notalo lw'okunoonya ssente wojjanga mutalo lw'okunoonya ssente kimanye lubanga lutalo. Waliwo abafa waliwo abasigala nga bayimiridde. Omwana yali waakusaddaakibwa. Abakulu abalina okutuwa ssente baasiimye omwana w'ono. Nsirikiddemu eddakiika nga ziizo 3-5 siyogera ntuuyanye ntuyonzisaze. Omwana oyo yagenda okuvaako ssente zo okubeera ng'ozirina. Okumanya nawunga obugwa bw'engatto saabusiba. Nze nasalawo concentratinga ku nnimiro okusinga okuteeka amaanyi gange gonna mu kugoba ebiwojjolo. Abakugu batugamba nti Katonda bwe yali atutonda buli kitonde yakiwaako ak'omunda kekikozesa okudduka akabi. Bwe obigoba okubikwata byonna byeyongerayo bweyongezi. Osobola okubigoba emyaka 10, 20, 30 nga tobikutte kuba biba byerwanako. Naye buli concentratinga kukola ennimiro okusimba ennimiro ebimuli n'okugitemeera byo kennyini byereeta. Ebyo ebirungi bitulwanira okufuna abantu betwegomba okuba mikwano gyaffe bwe tubagoba batufuna bubi. Bo buno bakiyita kuweesibako nti oyo anneesibako naye bwe tuconcentratinga mu kukyusa obulamu bwaffe entegeera yaffe n'endabika zaffe bajja kujja. Amaanyi gateeke mu kukyusa obulamu bwo okusinga okugoba abo b'osuubira balina okuba mu bulamu bwo kubafubutura okubaleeta mu bulamu bwo. Ojja kumaliriza ovuddemu enjala. Amanya abantu Medani Club Bongo Balumasam ku MR Live kwendi kwensinzira okujja okwogeramuko nammwe. Nze nno buli wemba njija gye muli saidi yange libadde embe litenkanika era ndwesunga. Lwaki Katonda bampadde omukisa nate okukomawo okubaako n'ebyo mbagamba sina kindi ebisobola okutuyamba ffe n'okukyusa ensi yaffe. Jebaleko ssebo. Amina. Omukama yeebazibwe. Abasiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya MC Kisaati, taata w'abaana abangi, taata Fadi, taata Sumaya, taata Rahma, taata Siraje, abaana bo bangi nga yenzaali wano. Ayenzaala oba tonnazaala musajja tabalirwa baana. Era kakirabika neeyongerekera musajja tabalirwa baana. Nze MC Kisaati musajja tabalirwa baana. Amiina. Ate kati ero kasooli mpadde kyo kiwedde. Nyongera okubajukiza nga nagenda mu maaso nga bulijjo nina okuyisawoko ku babboosi bange abambeezaawo ko mu nsonga zino ez'okubeera nga nnyimiriramuko. Njagala okusooka obbajjukizaamu oba oyagala engoye ez'akabi engoye ennungi olina kwekwata Joy Star Fashions basiŋŋaani wali ku Hamu ku mulyango oguyingira mu kisaawe omulyango oguli main. Era oba oyinga edduuka oliraba ddene nnyo liriko agapande gangi nnyo agalanga Joy Star Fashions bakafuluba okuleeta engoye. Ate nga tubagamba kuno twayongeddemu n'ekinnunugga ekirala nti bw'oba oyagala kupangisa ku ngoye ng'oyagala kupangisa session twagitaddemu. Oba oyagala kupangisa jangu opangise ogende weekusizeemu ebifaananyi omale engoye zaffe ozizze. Kye tugamba nti ate zengoye zipangisibwa ate si ze tutunda. Danti ngambye twagyongeddemu session eyo. Engoye ezipangisibwa si ze zitundibwa. Ezipangisibwa zipangisibwa nezitundibwa zitundibwa. Tutunda ku bbeeyi ey'obusuubuzi. Ffe tutunda ku ebbeeyi y'ebirego tuguza nga asuubula kuba tusuubuza n'osuubuza. Buli musuubuza ajja wammwe ate naye era ogenda okukyategeezanya amaduuka agasinga mu kibuga bano balina edduuka abatunda olugoye olumu bonna abasinga ffe basappulaya ffe ababawa bajja waffe ne batwala ewaabwe. So n'olw'ensonga eyo tubajjukiza jangu ku Joy Star Fashions ku Hamu ku mulyango oguyingira mu kisaawe tubeere nga tukusaavinga. Nenyongera bajjukiza ennaku z'omwezi nga 9 mwezi gugana kwa gwa 5 tugende wali eri Hotel Africana tuwagire ba B2C Soldiers. Omusajja ono yabongerako aka legend ale yakabongerako nze akantu ako mbadde sinnakabayinga naye goba wakabayinga okukuba kwagala ole bakoze olabye bakoze musegeera emyaka 10 nga bakuba endongo mujje tubeereyo nnyo ennaku z'omwezi nga 9 mwezi gwa 5 tubeere nga tubasavinga mu ngeri enjawulo mulabe ennyimba ze mutawuliranga kuba balina ennyimba ze bayimba n'Abatanzania balina ennyimba ze bayimba n'ab'e Rwanda
balina ennyimba ze bayimba n'Abazimbabwe. Mbadde ngenda kugamba oluyimba bayimba n'omusinego oluyimba olwo so lwakola nnyo mu East Africa. Nkugambe gwe buli kimu ky'oba omanya. Ate ekyansi kye tulinawo ennungi nti ku bayimbi abamu be bayimba n'abo abatali b'e Uganda kuliko abamu abayinza okujjako olwo olunaku. N'ennyongera bajuza mujja tumutuwagire kubanga B2C weeri MC Kisaati wendi. Tegeera n'ennyongera bajugiza ate atyali ku B2C oba oyagala okulya akamera akalungi, akamera akawoomu, akamere akayise mu bafumbi abatuufu, jangu ku B2C restaurant wali eri oluva ku Kiruddu ku lw'Essalaama va ku Kiruddu awo awaddako otusiŋŋaanibwa B2C restaurant bafumba emmere ennungi, jangu tukusavinge emmere yaffe ennungi. Oba tonnaba nakusooka kusooka kukuwaayo ka dessert n'osooka ogonzagonzako mu lubuto nga tonnaba kulya ki mmere. So jangu ku restaurant yaffe oluva ku Kiruddu ku lw'Essalaama yeddakaawo. Netebajikisa Crown Japan Katwe bakafuluba okutunda ebintu by'omu nnyumba eby'amasannyalaze, yitayo Katwe wali ng'ewa Musa Bode we bali bakusavinga TV, fridge, kuuka, zino engoye, bino ekyuma ekyoza engoye byonna jangu tukuwe buli kimu kyoyagala nga ky'amasannyalaze. Crown Japan Katwe wetusiŋŋaanibwa wali eri opposite wali ng'ewa Musa Bode awo wetusiŋŋaanibwa jangu tukusavinga ebintu by'amasannyalaze ebituufu ate ebiriko garanti. Tetukuwa kintu nga tekiriiko garanti, buli kimu kiriko garanti. Musajja tabaliwa baana. Musajja tabaliwa baana olimpadde baaba. Musajja tabaliwa baana. Wanjisibu. Mpisa emirundi emeka. Ompisa emirundi gye wakampita guli gumu tonnampita mingi. Newe ntisizatiisiza. Wankoma. Gwembite emirundi gy'oyagala nja kuyitaba. Nano olunaku lwaleero ndi musanyufu mukko. Sirina musenene nga ndi musanyufu mukko. Nkulaba. Ndi musanyufu mukko olw'ensonga nja zikubuulira mu maaso awo. Wagendayo tewagendayo? Ewa. Musaba. Tozeeyo ku mboozi? Anti, alive. Sijja kukuvaako ng'abantu bannategeera gye byakoma. Teriiyo kati kino kankikulera bongo. Teriiyo musajja wano ku basajja 10 abasajja 9 mu 5 bonna baali bagenzeeko mu ssabo oba mu mbuga oba okweraguza oba okgendako ew'omukubi w'ekitabo oba okgendako ewa pasita nga bagamba nti oyo pasita alina amaanyi ag'enjawulo akuwanika n'akuzza wansi naye nga bonna ekibatwalayo kiri ekyo kusumululwa kufuna ssente. Kuba wano Uganda sena Uganda yokka omusajja yenna obeeramu ne ssente buli kimu kibeera buli kimu kikwanguyira. Kasoba ne ssente ezentuufu ezali ssente za kuyiwa musaayi kuba nze ekyannemesa ssente kiri kino kimu musaayansi oyo abantu bennagenda mukyekabi baali si be batuufu. Kuba mugendayo nga bwe nakunnyonnyola nagendayo njagala ssente. Nenga nali njagala ssente mu ngeri etya? Nali njagala ssente nga si za kuyiwa musaayi. Nali njagala ssente nga za mirembe ng'abalala b'endaba oli n'agamba awayi nagende wajjajja gundi nenvaayo mikisa ne gusumulukuka nenfuna amajanga nange bwe njagala. Wakati saagala otulingize maaso emboozi ejjaffa tuve wano kumuukumu paka ebyatabukira. Omwali omwani okunyingizaako maaso ebyati n'obitta. Njagala tuve kumuukumu. Njagala abantu bakuveeko nga nange bwe nakuvuddeko. Ate ekyo tekiriko kunvaako. Kati gwe kyayagala okuŋŋamba abali eyo bba abatulaba kye baagala okuŋŋamba bo tebanoonyangako majja mu ngeri ndala n'ogamba nti waayi nga noonyeza nnyo wano eno kanti osemukko nga noonyeemukko wano nga tosse muntu bonna abali eyo baali bagenzeeko mu ssabo oba mu mbuga. Ate maanyi kigenda kumazeemu kati kigenda kumazeemu manyi okugamba nti omusajja yambuuza yampita emirundi gye nagamba ndi yambira emirundi 3 nambuuza nti oli ready ne mugamba ndi ready. Otegeera kuba kigendwa kyange kyali kyakubeera ndi njagala ssente. Tegeera bwe mba njagala ssente oba nga omuntu weewaddeyo ng'onoonya ssente nze waliwo we zisantuusa era kyova olaba kati nkyali yala. Omusajja bw'amala okuŋŋamba nti ndi mulimba nze nali simanyi nti bw'ambuuza abaana nina kwogera bonna baana. Kati nze jjukira nga bwe nkugambye nti omwana oyo gwe saayogera nali sibeera naye nga omwana abeera ne maama we
nga katono omwana gwendi naye awo mu budde obwo nga gwosinga okubeera naye akubeera ennyo ku maaso awo nga gwenjogerako kitegeera wali otidde omwaye agenda basadde akanoga wakikasadde koko kati olojjukira nga byonna tebinnaba kujjayo tujja tutuukawo nga bwe nage nti yambuuza ne mugamba kati ate bwambuuza omulundi omulala guno tumaze okuvayo eri ekibuye nguze ebintu nzizeeyo ngenze bampadde eddagala eyo yonna tuvuddeyo ngenze eka omukazi sabimanyi bimugambiddewo ntuuse waka ntandise okunaaba ngambe ekintu ekyasooka okuntama ebyo ebintu kiri ekintu ekyo kimu kunaaba buladi onaaba bakunaaza babeera nga abanaaza tugambe nemmoroka katini gomanya okuwa ddoozi y'okunaaba n'onaaba ku makya n'onaaba ku musanvu n'onaaba olw'eggulo ng'olingaamira eddagala ly'omusujja nti oli ku kkotemu ebyo nembigumira neŋŋamba kangume ngenda kufuna essente ebbanga lyampa ne liggwa siraba kikyukako oyegeera nenzirayo bwe nzirayo omulundi omulala we naddayo nga mbuuza byambuuza nga ŋŋamba abaana wannimba ne mugamba bansonyiwe ku ekyo aŋŋamba nayo kyetugendako obudde buno kyono okisobola oyegeera bwangamba kyetugendako obudde buno n'okisobola nze mmanyi era tukyali mu mbeera entuufu yennyini kubanga namugambirawo mu kusooka ne mugamba nze muno ekintu kyekisobola kiri ekintu kimu kasita toŋŋamba kintu nga kyakutta muntu awo mba ndi ku mulamwa kati bwambuuza kuba yambuuza naga yambuuza emirundi 3 ne mugamba jjajja nze ndi wiiringi njagala maki ajja nga addayo nga bwe nagamba ng'abuuza kiri ekintu kye nagamba ekyali kiri emabega kyabuuza nga kyogera ebintu by'otawulira naye ye ng'alaga abitegeera ng'alaga abitegeera n'amala n'akuvuunulira kati wamala okuvuunulira nenvaayo nenkomawo kaakati bwe naddayo olwo nzizeeyo mmanye abakulu bamugambye ekyekituufu nga njokyawo ebibuuzo ebyengambye bye yaŋŋamba nti kyenkugamba onoosobola okikola ne mugamba jjajja wekibanga kyekyetaagisa nze okufuna emirembe n'okufuna amajanja kikola ayina enkola ye ya mirundi era ng'akubuuza ekintu ekinene kyaba agenda okubuuza kibanga kinene nga kyagenda okugamba yakubuuzanga emirundi 3 nambuuza ogwokubiri nambuuza n'okusatu ne mugamba ndi wiiringi okukola kyenkola ki ojjogera olwo mugambe abaana namaze ddo bimugamba nannenya eby'abaana nga nsirikira nga nninda ki ekiddako ayingira wano mu kasenge ayingira kali akasenge nagamba teyakayingiranga nagamba kali akantu bazimba akantu nga kampi bwe kati kati kali akantu nga kampi nga kayina olubugo lwe lubikawe nga oli lwabikkula ye n'agireyo bwati n'ayogera n'ekiri ekintu kye nagamba gye kyayogera mu obugambo obutakola ki obutawulikika kati awo aŋŋamba abakulu baŋŋambye gwe engeri gye watulimbamu ku bintu by'abaana oyinza okuba nga obugagga tobwagala oba oyinza okuba nga tojja soboka konze ngamba bannaye nga bwe nabanyonyola nti nakolamu ensobi nti ekyannyanguira y'omwana oli gwe mbeera naye bwe nali njogera neezibo gya nti ndiko pressure y'okubeera nga njagala ki sente nga ŋŋamba pazi waŋŋambye olina abaana meka nemugamba abaana 2 bennina agamba naŋŋamba naye onoosobola namugamba era nga benagenja kusobola kyava ŋŋamba kati abakulu baŋŋambye kundaba gye tulaba gwe engeri gy'oyagalamu ssente oyagala mu bwangu namugamba era mbadde njagala mu bwangu kubanga olw'ensonga obwavu bunumidde ebbanga ddene so wendaba nga waliwo wensobola okuyita mu bwangu nenfuna kyenjagala kiba kisobola okunnyanguira nange okubeerako ko ne kusanyu ebbanga ennaku lye linnumidde ddene aŋŋamba ng'asiriikirira maye abasajja abo tebafafibwako ng'asooka asiriikirira ng'addamu ng'akoona ku giri abaana olina bameka tinina abaana 2 ku baana baabo 2 boolina
ani g'osinga okwagala? Kati awo bwambuuza ekyo ndi ku baana ba babiri b'olina ani g'osinga okwagala, awo nkyusa. Nze ng'omuntu saakyusa muntu ndadde mu nfaanana, naye omubiri gwakyuka. Nti gutya nti omubiri gwafuna embeera okutya nga bagamba nti omubiri omuntu atidde n'otamera lutiko naye n'otya n'oggwamu amaanyi ng'ogagweddemu munda naye ng'omuntu kungula sobola kulaba nti oweddemu amaanyi. Olw'ensonga kasayambuuze ekyo eky'abaana nti abaana baani g'osinga okwagala, kinzizaayo emabega ku mboozi ezimu ze nali mpuliddeko ku bantu bagamba ebintu ng'ebyo. Nansirika kye mba mugamba nti abaana bange nno bombi mbaagala. Naŋŋamba ssebo tekisoboka kubaawo ng'oyagala abaana bombi ng'obaagala kyenkana. Namugamba nze abaana bange bombi mbaagala. Naŋŋamba sooka weetunulemu njagala ombule ku baana bo bombi ani gw'osinga okwagala, nkumalireyo emboozi y'abakulu gye bantumye. Awo entuuyo zimpitamu naawo, ntuuyanye enkwawa zo zimanyi zeetuminkiriza, ntuuyanye nga nkomawo nga mugamba nsinga kwagala gundi. Bwe mugamba ndi nsinga kwagala gundi, erinnya lye nayogera ery'omwana, nga ŋŋamba ddala gw'osinga okwagala, nga mugamba angamba naye ng'otidde ndaba okkakkanye kati obadde oli olina amaanyi ne kati ng'okkakkanye. Ne mugamba ekinzikakkanyiza kwe kumbuuza ku by'abaana. N'agamba totya. N'agamba luno lutalo lw'okunoonya ssente, w'ojjanga mu lutalo lw'okunoonya ssente kimanye lubanga lutalo, waliwo abafa waliwo abasigala nga bayimiridde. Awo wonna buli kyayogera kyonna kunze nga kinkanyuga wala. Ne mugamba bwe mba mmaze omugamba erinnya ly'omuntu ngamba kakati nno abakulu baŋŋambe bwe bati, ne baŋŋamba ku bintu bye baŋŋambye njagala olondeko kuba bye bikutwala w'oyagala. Bye baŋŋambye bwe kikolebwa otuuka wa ku kya ssente z'okola ki z'oyagala, ovaawo naki na ssente. Nga nsirika nga nsooka nninda omukulu by'alina okuŋŋamba. Abakulu baamutumye okuŋŋamba. Ngamba nga naye bwe nkugambye nti luno lutalo, kibale nti tugenze mu lutalo lwa mmundu. Mwenna mugenda nga mulubiridde okudda eka ne wabeerawo abakola ki abafa. Abo abafa be tuyita abazira, ababa balwaniridde abaki abalamu. Amugamba byonna mbiwulidde. Angamba ndagaako ku bifaananyi by'omwana oyo gw'ondaze. Nga nzikyayo ekifaananyi nga nkimulaga. Angamba nno twalibadde tufuna ekifaananyi kino ne tugenda ne tukiteeka wali eri obeerawo ekibbaawe, ekiteekaawo mu kibba ekyo ekifaananyi. Olwo tuba tutandise emikolo. Ne mbuuza kati emikolo egyo gigenda kubeera gitya? Kyava ŋŋamba twagenza okutundamu olaba ebintu bye twakozeeko byonna mu kusooka bye bikolebwa ku muntu ng'ayagala ssente. Naye weeba biganye tuteekinga siteepu endala. Siteepu endala gye tuteekinga ebiseera ebisinga abasajja be tuyita abagumu oba abazira be batera okugigendako. Naye ate naye mu kundaga gye batulazeemu nti oyagala ssente kiraga naawe oli muki oli muvumu. Ko nze jjajja mbula ki ekyetaagisa. Angamba nno abakulu abalina okutuwa ssente baasiimye omwana wo ono.
Kati kino ekigambo nkigamba labongo. Okutegeera kwonna kwanzigweramu ayo. Kawunga kazirika kakuwuziza kakuwujjabuwuziza. Tebampujja naye buladi olubuto lwannuma ne mpula nga njagala kufulumiramu awo nga mpula embiro zagala kumpitiramu awo mu mpale ne mpula nga sina maanyi gasituka gavaawo awo n'enfiriizi ng'omanyi omuntu okufiriizinga kyewaligayo nti obwongo ne bweggala noba nga tomanyi kyakuddamu tomanyi kikyozzaako nga ku kintu kye bakutunuzzaamu tokirowoozanga nako tokifunangako mu bwongo obwo n'ogattagattamu nga katoddeyo emabega wonna wonna buli kimu kibadde ekikuluma emabega wonna 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 ng'olaba solution gy'aggambye olaba nga kuggwe nga nnene nnyo neweebuuza kati neweebuuza nkole ki wabula n'osirikira awantu wamu oti n'obanga omufu. Baŋŋamba nti abakulu baasiimye omwana oyo ne mubuuza olwo mumaze olwo nsirikiriddemu eddakiika nga ziizo 3-5 siyogera ntuuyanye ntuyonzisaze ne mubuuza kaakati baasiimye omwana wange bagenda mmukozesa ki? Agenda kujja abeerenga wano mu mbuga ng'akola mirimu gya mbuga bagenda mmutwala wa abaffe omwana ngenda kuddamu mmulabe. Omusajja nga ŋŋamba nga bwe naggambye nti wazze kunoonya ssente ne nkubuuza onoosobola n'oŋŋamba naŋŋamba nno n'ebintu by'omwana oyo bijja okubeera omwana oyo agenda okuvaako ssente zo okubeera ng'ozirina. Yagenda okuvaako ssente zo okubeera ng'ozirina nga teziggwawo. Atya anyambizaawo saakungesaayo keso ejja kunkuba. Aŋŋamba nti omwana oyo mulaba tugenda mmutwala tumutwalire abakulu. Era omwana oyo bw'onootuukanga ekiseera ng'oyagala omulabako ng'omutima gukuluma ng'owula oyagala omulabako omwana oyo ajja kukujjiranga ekiro. Ate era mu kukujjiranga ekiro ojja kumalanga kusaba bakulu. Jjukira olwo oba oyingidde ekintu kitagenda kubeera nti tebakuwadde omulundi gumu nti kiwedde. Bagamba onoobanga oyagala olaba ku mwana oyo olina okujja ku mbuga ne babawo omukolo ogukolebwa abakulu ne bamukuwa ko n'omulabako naye ng'omulabirako mu kirooto toddamu practical nti okulaba omwana kati nga bwe nkulaba wano tekiddamu kubeerawo. Kutta mwana kumuwonga mu misango. Otegeera nga kitegeeza mu byonna omwana yali waakusaddaakibwa. Olwesigaza kumulaba muzimu. Kati mu byonna byonna nasooka n'ensirika nga bwe nsirise bwenti. Wakaaba. N'ensirika. Ne neebuuza ekigambo kimu ne ŋŋamba Mukama ŋŋamba kaakati nkwate omwana wange muweeyo nafuna emirembe. Kinzizaayo emabega eri ewaffe ekibibi eyo bwe nalinga nasomeranga ekibibi eyo walingayo omusajja eyo ezigo tibamuyitanga Kato yalinga mugagga nnyo ng'alina ebyuma by'emmwanyi abantu b'emitiya ne bamumanyi. Omusajja oyo bagamba nti yasaddaaka omwana naye nga bagamba teyeebaka. Weebale nnyo. Omusajja yenze namulabako kko banagendanga eyo nga tusamba omupiira twavanga ekibibi awo nasomerako ku Simba Islamic awo nga tuvaawo awo ne tugenda wa okusamba omupiira eyo. Omusajja yenna namulabako kko naye bibyo birisa bimanya naye ng'emboozi yatambulanga. Emboozi yakyaka. Otegeera? Kata wanzita kweba. Weebale nnyo. Kati mu sipiidi awo obwongo bange buleeta ebyo ebintu. Bwe buleeta ebyo ebintu omusajja addamu aŋŋamba
abakulu kye bagambye okikkiriza ne mbagamba tinkyalowooza mwana ekyokukola kye ekyokukola jjukira baŋŋambye ŋŋende nfune ekifaananyi ky'omwana nkirete nkiteekewa wali mu kibbo kati bwe mala kiteeka mu kibbo emikolo egiddako gye tugenda okukolerawa wali ku nnyanja we bantwala luli mu kusooka ne bannaaliza kati nga bagenda okuntwala emikolo mira gikolererwawa naye nga tegikolebwa misana gikolebwa kiro etegeera kaakati nsiriikira bwe nasiriikirira jjukira nnina okuvaawo awo ŋŋende nfuna ekifaananyi ekyereere ne mugamba jjajja kaŋŋende nfuna ekifaananyi ekyereere enkomewo kati mugenda awo n'abeerawo ne bajeti gyankolera y'ebintu ebyetaaga oggulwaya ebigenda okukola omukolo ekiro okiwulira kati nga nfuluma okumanya nawunga obugwa bw'engatto saabusiba natya engatto nenzambala ng'obugwa sibukoze eki sibusibye kati olaba okuvaawo emulungu awo ku masaba ago okutambula okugenda ojjukira kati ng'eri ku mulyango gye wali nga baali batera okusiba akaguwa kati awo obugwa bw'engatto buntega wenziriramu amagezi nti engatto saasiba eki nsiba engatto obugwa kati okuvaawo ojjukira awo walingawo takisi awo omatakisi zapakinga ngaawo kati sajjukira mbu waliwo takisi natambuza ebigere nengenda nentuuka ku kalawundi kalawundi kati akadda ku nozani neryo lisigala nga lijja emulungu no ligenda kansanga nentambula nenyambuka paka nenyambuka kwaje kidda ku Lusalama nenyambuka waggulu nengenda nempisa wali wansi wali batadde eri ebbala yali ey'amaanyi awo 90 nenjiyisa nengenda waawe ntegerera nti ntambuza bigere ndi mukutambuza bigere nga ndi mukukyamula ku kyebinzaali kirudu yonna oyiseeyo naye nga wonna ntambula ningangaayo oli gwe mbadde naye eri nga ninga ntambula njogera naye webale nnyo nga nebuza ebigambo ngamba takala okutta omwana wange namugamba nsaga ebintu byakutta mwana wange kakati ate kati byangamba byakutta mwana kakati nze omwana mutte yabaye bwe binakyuka ne bimbeera ng'oli omusajja weeri emitigana nedda naye akaba muweeyo n'obwavu nga bunnumye nnyo ne banne wakimbonaabona bwe ndi katonda nenyimira namukko mu luguudo oyimirira oli ku mabbali n'oyimiramuko mu luguudo n'osooka okwatako bwoti mu mikono weebuuza neddala mukama nze tondaba mu bantu be watonda mu nsi eno waki wantonda mbeere bwe nti ddaba ki kye ntuuseeko katonda toliiyo oyo abaffe ddala oba gy'oli nze watonda olwo ogudde eddalo omanye eddalo n'ogwa eddalo nenyiremu ku kyebinzaali ku binzaali bwe nali nnyira takisi olwo nenya njagala nzijja ebiseera ebyo nga studio eyali esobola okujja ekifaananyi ku ssimu eri kibuye eno nga ku dancers otegeera nga we nnina okujja mbawe essimu bajjeko ekifaananyi ekyo bakifulumye kiteeke mu kigali nkizeeyo otegeera ntambula bumala olinnya takisi era nkyebuuza ebintu byebimu byembende neebuuza naye nzijukiramu neŋŋamba naye omwana wange ŋamba ki kino kyeŋŋenda okukola naye obwavu bunnumye nnyo ekiba kibe ababikola si basajja ye abapfa njakuzaala omulala kasa n'abaana balala we bali mmaliriza nzijukira bino tyate oba kuwaayo omwana asooka omanya tebinnaggwa bajja kutuuka bakusabe n'owookubiri neegumya ŋŋamba nedda bano si we bajja okuba bano balabika basaba omu yekka kampeeyo oyo omu
ndi mu taxi olwo neegera nga mayi kusala mu biseera binyanga bingi mugenda ntuuka ekibuyawo ku dancers ebiseera nali nkola ku dancers awo sasooka kutuuka ku studio nsooka nnyingirakawo ku dancers ntuukawo nasinganawo ne boosi wange oyo omukyala yali nannyini bbaala Charity nambuza gwe nga leero okedde wano nga madamu kyalina byendiko wano nensooka ntuleyo emmanju ewalinga puulu eyo ku dancers nensooka nsiriikirira omutima ne guŋŋamba naye sooka okubire ku maama w'essimu omunnyonnyola ebintu bino etegeera naye ngamba kansooke nkubire ku maama nga nkwata simu nga nkubira maama nga munnyonnyolamu bye namunnyonnyolawo ebyangungu nga mugamba bizibizine nagezezaako bizibizine sente ziganye naye maama nagenzeeko omukono gwange yantwala naye ebisi kati awo ali mukadde yali anzisi vako ja puresho mukuba ye yali anzisi kati gwe tomanyi mukadde yanvuma nanvuma nze gwanze mama wange nze ayita nvumangako nze nga mama wange era ne mbeera ewaka ne musobya miggo gye gigunjula yanvuma nambuza oyina amagezi gwenjogera naye otegeera kyanva mpita amanya gali naŋŋamba ono gwenjogera naye abudu oba mulala muddu wa Allah nambuuza otegeera naŋŋamba gwe waneewaka waffe oba otulaba emirembe gye tuliko kitali emirembe gyaliko gyonna yasaddaaka baana namugamba just baŋŋambye kuba nagenda ne bakola ebisookebwako nebikola ki naŋŋamba wajjukire nze muzeyi wange yali alina amaka 2 naye nga oyo omukadde gwe nkubidde essimu abeera namasuba eri mu kikajjo nambuuza olwo namugamba mbadde ndi wano ekibuye naŋŋamba mu ddakiika 3 kwagala wano eno ne mugamba mama naye nga sina transport naŋŋamba oba otambuza bigere bitambuze nkwagala wano jjukira ebyo byonna mbikola omukazi ewaka yakoma kumanya biri byakunaaba bino tannabimanya oladi nga nsitukawo mu dancers nga ntambula nga ngenda wali ku lw'entebe awo nga nenya takisi ng'ensuula ku bbatabata wali kabajjiro kuba kubbatabata wali tutuukawo naviramu ku kabajjiro nensala nentambuza ebigere bye mpaka enamasuba mu kikajjo nentuukayo mukadde bwe natuukayo nasooka nkeberanga omala omuntu okukeberanga alinganga agamba nti olinga agudde ekkabenje yeggwe otegeera bulungi tunula eno mwana gwe okuva ddi ebyo bingi mubeeramu ebyabavubuka ebyo katala bali abavubuka banno tomalina kumanya sente gye bazijja oba babbi oba kiki kanaawe oyagala kusaddaaka abaana mwana gwe kikyo njagaza abazzukulu bange omukadde yatabuuka ggwe kumbe mukama katonda ayisiza muki mukadde ayisiza mu mukadde nabongo nkugamba bwe nava ewa mukadde saddayo mu basajja waddayo saddayo naye mbutaddayo sigamba nti olwo nawummuza saawummuza lutalo lwakunoonya ki sente njagala sente ekingobye waabali kyakungamba nti tusaddaako eki omwana ngamba naye awateeka okuba wabalala batakola ki simba wagati kisaati ku bibyo bakuwandikira ku lisiti kwaliko bino baali bangamba okukozesa wali eri bampandiikirako simanya bampandiikirako eddiba ekwako oba eddiba lya namunungu something like kwaliko eddiba ly'ekintu kye baali bantumye awo nga bantumye n'akabaani baali bantumye era baddamu ne bantuma ne kale akagoye akeeru akalala baali bakantumye nga bantumye n'amagye era baddamu ne bantuma amagye naye kuno tebantuma mata ne bantuma n'ennyama simanyi eyokwokya ekiro ekyo musaddaaka mwana emuwaayo ekitegeera saakoma nga bwe ngendi saakoma bwe nasaddayo mu basajja be nga mukadde amaze okumbuulira buli kimu
saddayo naye saatutuuza mundu ngamba bali baba bannemeddwa nina okuyiiya si buli alina ssente olwo naye kubamuga si buli alina ssente nti asaddaaka mwana nga ngenze walala omukisa nina ogunoonya oba omukisa gwange guliko eyagutuulako nina ogunoonya watuufu wewa okitegeera nga munnange nga olunaku lulala era lukya lumu simba wakati mu paati yaffe endala tujatandikira awo olunaku lwakya lumu tezikya bbiri luba lumu kyekyaddako share like comment subscribe obyagazi ne banno abalala tunaafuuka family ennene etenkanika tunaasobola n'okukola ebintu ebinene era tulituuka wala ekyo nkiddamu bulijjo weraba